guno mukolo gwammwe masiki olina okuba nayo sanitizer ku mulyango tolina kaadi tosala mpigi tolina kaadi tebakulengera empigi mukolo gwa kaadi ate nga omukolo gw'abantu babale omukolo gwa kaadi ate nga omukolo gw'abantu bayite omukolo gwa kaadi ate nga abantu mwenna muyitiddwa singa oba wabigobako ebya kaadi n'okubibeeramu ŋŋamba mwalina baidala obudde tebunaba kugenderera buli ayagala okubeera involved lwana nnyo obutasuka saa 6 ez'ekiro olwaleero okusobola obutayingira mu lunaku luli okusigala mu lw'omusanvu omukolo guno mbadde nzija ngutambuza emyezi 2 nga mbagamba byaddala ng'abantu omu balowooza mbu si byaddala kati byaddala ne bamaseeka beewagadde okubeera nga bampoowa byaddala nga ne abafumba beetegese byaddala n'abali nga beetegese mujje ng'embuto nfunda temunywa kyayi ku makya kuba tugenda sooka kulya tutuukira mu kulya kati awo mukeereemu we tutuukira we tuliira kaadi nazigala mu bitundu byonna Mityana wagenda kuvaayo abantu Mubende wavaayo Kasanda wavaayo Kampala yenyini mwenteeka omuliro yo Kampala ogamba omukolo gwayo so omukolo sijja gamba mbuno waliwo obukwakulizo akakwakulizo akalibaddewo kakwakulizo kali kamu kakukeera na kwambala kunyuma kuba ne woba ne kaadi ate oyinza obutayingira singa tonyuma nako kakwakulizo singa era oba ne kaadi n'otayambala kanzu ya muleera na kooti ku nyuma era n'empigi totantalayo era singa oyambala nnyo era n'oyagala n'okuyisa omugole ogobwera gweoyambala otya okusukka omugole kuba nze nayambalidde kushona kyemmanyi kushona tesobola gaba suuti esinga yange negiwaate aba next man nereka best man temwambala nnyo kusukka ku mugole mwambale munyume bunyumi naye temusukka ku mugole mwambale munyume ddala ate mukwate obudde kuba omukolo gwa kisiraamu gwa nnono gwa buwangwa tugenda kutambulira mu bintu ebyenjawulo tugenda kukozesa kye bayita swabirino obugumiikiriza bugenda kuba bungi ng'ate bwe tukozesa n'obwangu kuba abasiraamu tukola twanguyiriza okusobola okuba nga tweyuna ekintu kye tutamanyi tugenda kuba buli mukolo gutambulira mu sipiidi ya yiriyiri kansuubire nga mbagamba nga nze bwe ndi muyimbi mugenda kukola abayimbi bangi yo musuubire tata bo balina kaadi abayimbi tebeetaaga kaadi kuba kaadi zaabamu bazikola bakola video ne bagenda ku DVD kye bayita face value abayimbi abasinga obungi ekibawesa lwaki tubawa kaadi abantu abamu baba tebali recognized yet they are VIPs we give them cards obutasobola kubasindika naye kati onosindika aganaga teyeetaaga kaadi ayina engatto bebe kulu teyeetaaga kaadi olwedde ye bebe kulu owulira abantu abeetaaga kaadi bebalinamu ku ssente naye ng'amannya matono bayirawe ku boodi ono ku mukolo guno ogwange mbadde sinalabako olw'omukwano gwange omu bonna mbalabyo naye sinnategera Brian White mama Fina mwaddawa temwategedde mbwe Easter wonge ennaku z'omwezi 8 enkya sijja kukoona nnyo naye waliwo omuntu omu gwenja okusoosowazaamu abasigadde mwe muli bagagga nnyo ddala atalina kaadi ye Brian White ye tannagifuna mwe sijja kubalimba ne mama Fina tannaba kufuna wadde tannabagira bako naweefaanana kaadi nzibu eno kaadi nzibu yakunoonyeza nakunyonyi kati nabadde nkigobagobako ne app nerema nabadde njagala mbakolero ka application kemusobola okugobagobako enkya musobole okunsiŋŋaana mu time nako kakyalemye kuba the internet is slow when the artist is so speedy ekirala nga kyensembayo okwerabira kuba omukolo guli international kano nga tekalekeka nga ŋŋenda akatalekeka nga ŋŋenda kano ke katalekeka nga sinnava wano waliwo omuyimbi enjiri gye ndi bize mbadde situnula nnyo ku social media nga simanyi kigenda mu maaso mmanyi nti omukolo gumu gwe guliwo until further notice kuba nagezezaako n'ogatta ne baŋŋana n'okulimba kuliwo nkya buli kintu kyonna babifunziza Easter ne babigatta nga 8 nalabyo ekintu ekitrendinga ku intaneti mbu waliwo omuyimbi eyazze mu Uganda engeri omba omukolo gwange gye guli international gwa bamuyitaani Ekoni Mr. Ekoni Sebo
nkubirako ku simu yange Kimugabi mu Luzungu. Mr. Ekon, like I've seen you passing around, many artists visiting everyone in a bar. I saw you, everyone, you are visiting everyone is like you are having a visitation here, waiting for my question. Call me immediately as you see this message. Call me before you leave Uganda, because if you don't call me, you face a problem going back to your country. I know what you are planning. I'm a leader by profession. I'm a leader by general. Call me. I'm not inviting you because you are not invited, but call me to inform me that you are in Uganda so that you can be safe. According to what is going on, you might get a chance and pass by with your wife and get an application so that you can feel at home. This is a home, this is Uganda, this is happiness. Nkubirako oleme kuswala. Nkubirako oleme kusanga bizibu. Nze muyimbi atasaba kolabo, nze muyimbi atayagala wadde kugwa mu verse nemu. Nkubirako oleme kuswala kuba ne bwenda bikako bulabisi mu kafaananyi. Posing yange yokka ekkolero olunaku. Lwana nnyo nga tonnava Uganda kuba na bano balinga gwe abakuba okube ku ssimu gwe nja kukwata. Gwalonkingibwa mu dola, bonna abayimbi bagwisiza mu dola, the likes of Shiba, the likes of Chris Wajadi. Nja kubamba bulira abayimbi bonna abasinze okukola ekyamagero, oba nja kubabulira abasinze okumenyawo embeera, oba abasinze okwenyigira mu mukolo gamba gwabwe.